Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much for nnyo kubeera ngo je kumiddeko oba nnyo kubeera wonna wosinzira okubangola video yonna ku lwaliro nkuleetedde ekibiina ekitaba wamu bannabya by'obufuzi kibayita iPod. Waliwo amawulire agenda mu maaso okubeera nga gatambula so ng'ate ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze n'ayanukula ebigambo omwogezi wa poliisi Olusoke byayogedde ebyokubeera nti bakyagumbye mu maka okutuusa ekiseera kibanaaba baagalidde okuvaawo so ng'ate n'omukulu Nsibambi naye alina byatottodde oluvannyuma lw'okubeera nti yawangulwa akalulu. Biki byayogera n'ensinkano ye ne President Yoweri Kaguta Museveni. Byonna ku Focus TV nze Adde Wilberforce Muyanja njagadde okubeera nga nkutambuza mu mawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda briefly naye ng'ate weerabira nti mu maaso wali nkuleetera abantu ab'enjawulo okwongera okuttaanya oba okwogera ku nsonga ezitali zimu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. So katandike story eya iPod. iPod ky'ekibiina ekitaba ekigatta wamu ebibiina by'obufuzi byonna awamu. Ekibiina kino kye baatula nti Interparty Organization Dialogue kitegeeza nti ekibiina ekitaba wamu ebibiina ebifunye ababaka abagenda mu Parliament. So bano balina bwe basinkana okubaako bibakkaanyaako ku butya enfuga engeri gyetambulwamu oba gyetambulamu. So mu bibiina ebyewandiisa ebirifu registered biri nga 27 so ng'ate ebibiina 7 byokka bye byasobodde okufuna ababaka abagenze mu Parliament. NUP nga yo yokka erina ababaka 5 bakakasiddwa era ekyo kyankizo okubeera nti basobodde okukola bwe batyo. Waliwo omwe yagamba nti tebajja kuweza nabaka 3 omulundi guno ne basobodde okuweza 5 so ng'ate ne NRM yawezezza ababaka 355 abali independent tebalagibwa lwa nsonga nti bino bibiina ebyetaba awamu. FDC Omanimazi Party teyafunyeyo omuntu yenna anti yafunyeyo so byebyo ebiri mu maaso oba bigenda mu maaso mu kibiina kya iPod so ng'ate tujjukire nti NUP olw'obukwakkulizo baagattamu bwe baatabamu ng'ekibiina ekisinga ekiri ku opposition ekisinga ababaka kyagamba nti obukwakkulizo bwateekebwamu kyo tekikkaanya nabwo. Katobe story eno eya iPod fenna tova ku Focus TV. Akalulu k'omwaka guno gwa 2026 kagenza okukomekkerezebwa ng'ebibiina by'obufuzi 7 ku ebya 27 ebiwandiise n'akakiiko k'ebyokulonda bye byasobodde okufuna ababaka abanaatula mu Paalamenti y'omulundi ogw'e12 newankubadde nga waliwo n'abo abawangulidde ku bwannamunigina. Ku bibiina bino kuliko National Resistance Movement NRM n'ababaka abalondebwa obutereevu 355, National Unity Platform NUP n'ababaka 51, Uganda People's Congress UPC n'ababaka 12, Forum for Democratic Change FDC n'ababaka 9, Democratic Party DPA n'ababaka 6, People's Front for Freedom PFF n'ababaka 2, kw'ossa ekibiina kya Alliance for National Transformation ANT ekyasobodde okufunayo omubaka omu yekka mu kulonda kuno okwakakomekkerezebwa. Kati kino kitegeeza awatali kuwannaanya kwonna ebibiina bino byonna 7 bya ddembe okwegatta ku mukago ogwo ogutaba ebibiina by'obufuzi byonna ebibiina ababaka mu Paalamenti ogwa iPod okuwuliziganyiza ku mmeeza y'ebyobufuzi emu awamu n'okumulungula ensonga mu byobufuzi ez'enjawulo. Kyokka olw'ensonga nti waliwo ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka eriruŋŋamya ebibiina by'obufuzi li political parties and organizations mu Juni w'omwaka oguwedde, kati waliwo obulipo n'obukwakkulizo obulina okugobererwa ebibiina by'obufuzi bino okwegatta ku mukago n'okufuna ku nsimbi ezibiweebwa okuddukanya emirimu. Mu kiseera kino bingi ku bibiina naddala eby'oludda oluvuganya bibadde tebinnabeera birambulukufu ku nsonga eno ey'okwegatta ku mukago guno. Ekya iPod sisobola kukyogerako nze ng'omuntu kinnoomu. Tuteeka okulinda tutuule ng'ekibiina tusalewo tunaakola tutya. Tuteeka okukola analysis kyetukola ffe tetubugumirira. Kyokka okusinziira kwakulira iPod Dr. Lawrence Sserwambala mu kiseera kino bali mu nteekateeka okulaba buti ebibiina mu mukago guno bwe bigenda okumalako ekisanja ky'ebyobufuzi kino ekiggwako awamu n'okwaniriza ebibiina ebipya nga PFF ne ANT abafunyeeyo ababaka. Naddala kati ebintu nga peaceful elections okulonda okw'emirembe
kutambudde nga bwe twali twagala, biki ebibaddemu ebirumira, ate kati ebyo ebivuddemu tuyinza kukola tutyange ebibiina ebiri awamu mu iPod okulaba nti bino ebizibu babinogera eddagala. Egundi iPod egenda okukyuka kubanga tubadde kati waliwo bamembers baffe babiri ababadde mu kulonda tebakomyewo. Kati so tulina okutunulira nga bwe bagenda biki bye balina okukola, biki bye tulina okuggusa nga tebannafuluma, ate nabali abapya abagenda okujja enteekateeka ebayingiza. Sserwamba leero atubulidde nti waliwo n'ensisinkano ey'okubeerawo sabbiiti ejja wakati w'ebibiina bino okutema empende ez'okutambuliza awamu emirimu mu kisanja kino. Resolution ya council y'abasekretary general ebeerawo n'ebeera minuted. Kati resolution eyo tusuubira nti ndooza wiiki ejja abasekretary generals bagenda kubeera ne olukiiko lwabwe, ensonga eno lwetugenda okugigira okugyogerako eggwe. Kyokka onaalabudde ebibiina okugoberera obukwakulizo n'emitendera emituufu omuli n'okuteeka emikono ku kiwandiiko ekyawamu okwewala okusika omuguwa. Ekibiina ekyobufuzi kasi kiba nga kiri mu palamenti ne kisigalayo mu kulonda okuddako, oba obukwakulizo tebukikwatako. Kikola kimu just kuteeka mukono ku ndagaano, okusayininga MOU, naye tekidda mu bino nti ate tuwandiike ate no, ebyo tebikikolako. Wabula kasita kiba mu palamenti ne kifuluma omukago, bwe kikomawo kiddamu process eyo. Kinajjukirwa nti mu Gwokutaano omwaka oguwedde ekibiina ky'NUP kyayimirizibwa okufuna ensimbi okuva eri omukago guno olw'okugaana okussa omukono ku kiwandiiko ekikakasa enkolagana, wabula nga ne mu kisanja. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'aweereza ekiwandiiko ekikakasa oba ng'ayanukula ebyo omwami Lusoke ebyayogedde okugamba nti bo nga poliisi bakyagumbye Magere Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuusa nga bamaze okukakasa nti bye banoonyerezaako biwedde, so bakakasiza okuba nga bakyaliwo. So ng'ate era Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuvaayo leero ayongedde okunnyonnyola nti gy'abulidde oba gy'ali yonna akyali mu kwekkaanya. Kitegeeza ki? Akyali mu kulaba mu kutema mpenda za kubanja buwanguzi, era agamba nti Uganda will be free anytime. Ekiwandiiko kino kyekiri ku screen kyenjagala tusome ffenna oba tuyiseemu olabe biki byayogedde. So nga tujjukire Robert Kyagulanyi Ssentamu awezezza ennaku eziwerera ddala okuva we twamala okulonda n'aba nga taddamu kulabikako eri eggwanga mu butongole obanga tewali kikwekweto kyonna kimunoonya. So ng'ate ne poliisi wamu n'amagye bavuddengayo nga beekuba engalike ku biki bye boogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekiwandiiko ekyo kyatadde mu eddakiika entono nnyo emabegako okugezaako okwanukula ebigenda mu maaso ku regimu wamu n'ebitongole ebikumbye eddembe. Kitegeeza nti essaawa yonna Uganda will be free, kakomekereza nako wansi. So Uganda is free or free Uganda now, byebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde. So ng'ate n'omubaka omulala gwe bayita Yusuf Nsibambi atambudde nnyo mawulire ennaku zino, wabula avuddeko ka vidiyo ke akamu ng'agamba nti NUP y'emu ku yeetaba oba ye yaleetera obuvuyo obwalabika mu bululu buno obwakalubwa, era nga ekyo kyaviirako okubeera nga abalonzi tebalonda bye beekakasa. Gy'avuddeyo n'akakasa n'agamba nti Pulezidenti Museveni yawangula akalulu era amusisinkana nnyo enfunda ez'enjawulo boogere ku butebe bayinza okukkaanya okutuuka ku nfuga ennungi ey'eggwanga lyattu Uganda nga bo abali mu bibiina ebyobufuzi by'enjawulo. Jjukire Nsibambi ono, Profesa Nsibambi FDC era ali ku kadi FDC saidi Mawokoteri ne bamukuba akalulu teyawangula. Byonna akoze ku bintu ebyannaggwano, ebintu ebitajjansa ng'omuntu bwe yandiyogedde okubeera nti bamaze okubeera nti bamulonze yajjayo amasannyalaze n'ajjayo ebyo byonna bye yabakolera okulaga nti nno ddala tebagwalidde kubifuna kubanga ate nabo tebamusasudde, tebamuwadde kalulu. Haliwo vidiyo eno ey'omwami Nsibambi. Natwala ebunjako amasaala basuka n'empayaana ne banyamba n'ennyongera ya 5 nti abantu bayonoona
bakola obubi mu maato gaabwe nenfuna obululu 9 kakati awo mbakati mwebazaaki ate baleme kulowooza si bwe banzaala si bwe bansomesa kati nzine gye banziika walala eri ewaffe ku kyalo gye banziika abantu bampa obululu era ngenda kubalabirira nga babebi naye kati bano banoonyako bakuziikawo Kalagala Nakibanga enkozi yes ngenda kubalabirira nga babebi gye bakuzaala ngenda nabasimira Peter Twin bona era badde mbalabirira banga be bankuza nali emiyembe gyabwe naye kakati bana awo nalindiddewo omuyembe gwange ofuna obululu mmeka gye bakuzaala nafuna bungi obovu 140 nasanga ne mama wange azina naawe wona ebyalo byonna ebididde nabiringa mu 10 bano balimu 2 mama wange yeye bambi yali amanyi nti awangudde yategera the next day era kati yabadde na mu ddwaliro nanga ndi bulungi naye nkimanyi tali yalwala bataswa kitegeera mama wange mukazi mulungi nnyo wadde yazaalibwa eyo Gomba ewatategerekeka nedda sebo egomba ffe tyasinza okutegerekeka tebula ne maama gyava mwana wa mwami neyo famu yekawuula ttaka lyabwe besikale mukazi mulungi nnyo era bino byaŋŋamba ebimu ngenda nenga bino bikwatagana okutokola kino bwe balekegira bwoti ojja kufuna empeere wa Katonda empeere wa Katonda zijja kujja naye tezijjira mu bakyamu nze sifayo ne bagamba era kati tumaze no pogo bajja kufuna obuvubuke obuvume bukole kati nzo nvuma kyagenda kuwasa nkyasaba mulimu nedda tonsanze wano nga siri amakamere kandi era njakkali njagenda mama wanga kati abo baleke bayazanye nengo wagatemye n'amalala njagajjawo ate ne UEB ne bwebeyaga nsobola okujjawo ne transformer kubanga yange bagenda kuwawabira mu kooti ate anda wekiro nti oli ayosyeza transformer ye osojocha kakati se nyabo wange oze nensawe emyasa bweti njagala sola agigulira mukyala wange basi gisobola bw'ogiyuzamu walinga ngenda ku polisi personal property is personal property. Is it under your name? Yeah, it's personal property. You even have a receipt? Everything najugula mukoyika enalukolongo bwembera n'ebivula amasanyazi tegamala ndeta generator nengisasula milioni emu buli nnaku so kakati kino si kyejjusa ate aba mbalowooza kyejjusa nze sigenda kuddayo eyo okwesimbayo onyize kabe ne mwana wange ne bwe naba nkitalise mu kiraamo toyiza okujjako ng'abantu bamaze okutereeza ki obwongo n'enniya endowooza yaabwe endala ate bo balowooza ndafiirwa nnyo sina kinafiirwa ebimotoka bino ebyakasasiro byakoma ebyakasasiro byakoma amazzi ab'ekituntu ngenda gatuusa kubanga waka gabadde gatambudde negenda bateerayo amazzi nagamba nja kuwanga sitole ezo ezitambula tuzikanye ffenna tuzitunulemu so nga ate ne wali maaso ngwekya sitole empanvumuko ez'abantu ab'enjawulo nga tutemaatema ensonga ezitali zimu nga tuzitunulira ffenna nkujjukiza baganda mugaba Focus Event Services bagamba nti bakwasa omukolo gwo bakwatira ebifaananyi ne vidiyo bakuwe photography videography bakole decoration bakuwe cake juice wamu ne entertainment so nga ate ne Focus Family and Chicken Supply bagamba nti beeyune bakolere ebyo byetaaga okumanya mu kulunda enkoko z'ennyama nze adde kusubscribinga ku Focus TV yange bingi